Omukyala Bad Black munange yavuddeyo n'atunyumizaako ku sad story about her life. Ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu ka video, ngenda kuba kabatirako mu maaso awo, naye nga tanaba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribinge waneeno ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell ako akadde wentekayo video obelenga togisubwa ba returning subscribers bagala nnyo akesuso kyemukola kyakabinyo baddia era mbasaba temujango okwo bamikwano munange nga tugenze mu maaso mujjukire enaku zineno Bad Black yagulawo YouTube channel ye akyazaawo abantu ne bakola zi interviews naye kenyina atulako n'anyumya. So munange yakoze video nga tunyumiza ku bulamu bwe, abantu abasinga bamumanyi ku side eno y'okubeera malaya, bulamu obulungi obw'okusaasaanya, naye munange lero yavuddeyoko n'atunyumizaako ku background ye, ku sad story ye, n'atunyumiza bannange yanyumiza ku muka kitaawe nga we yaloga taata waabwe n'atuuka n'okubula. Yayogedde awo bingi nnyo ebijonyuma nga mbyerabiddeko era nga mbyewuliriddeko. So bamikwano kambeere nga mbaterako kaniino ka clip katono mubiwulire biki byeyayogedde munange ng'ayogera ku side eyo sad story y'obulamu bw'abantu gye batatera kuwulira munange, n'abali obulungi nabo babeera eyo nga balina sad story z'obulamu bwabwe. So munange kuyinza okuba obadde omulabira mu kiti kirala ng'ogamba ng'ogyeko bineno byatera okunyumya ebyokwetunda biki naye story ya family ye biki background taata we abadde tabyogerako nnyo, naye mu kano ka video genda kuba owulirako ko ebimu. So bamikwano video yeeno kambeere nga njibalekerako mubirabe era mubiwulire. So mubeere bulungi mweraba. Nabagamba tatange yabula, sabagamba tatange yabula, nenze tatange my father never been there for me or for my sisters. Tataffe teyatubeererawo. Tataffe yali yawasa omukazi nga alina omukazi omukulu. Omukazi oyo n'alwawo okuzaala. Mubimanyi bw'olwawo okuzaala omusajja owawe bamuteeka ku pressure. Kati tata bamuteeka ku pressure being nti yali first born mu lujja azaale. Gye yagenda eyo mu Owino baatundiranga eyo binyebwa mu Owino. N'afuna maama wange ne bazaala mukulu wange Mariam ne banzizaako ne bazaala ne Faawo. Maama yatuzaalayo bw'ato. Kati oli omukazi n'agenda batugamba nti yanywera ku mukulu wange oluzaalo. So yagenda naye n'amala n'afuna omwana. Era abaana ndabika kati bali myaka 31 kubanga kati nze ngenda mu 36 31. Naye oyo muka kitange yalemesanga ne maama waffe okubaako waatuula. Mwe temumanyi naye mulyo life eddogo gyeriri. Oli omukazi yaloga era gy'oli eyo yonna nze nkutumidde nsitya byogerako era sikutya, era nga njagala omanye nti ensonga eyaviirako taata oba okubula oba okutambula agende oyo omukazi bamuyita Najjuma. Mukazi muzibu nnyo. Oyo omukazi mukimanyi yatuloganga ebiteega. Ng'obeera otudde emmese n'ekufulumayo mu kabina. Ng'obeera otudde okubeera ne maama kintu kirungi. I don't even want to go so deep. Naye nyongera okubajjukiza nti buli kimu no matter situation eriwo ffenna tugenda kuwangula. Oyo muka kitange mukazi mukambwe nnyo.
kubanga ffe taata yagaana otuweerera yatulekawo mu 1997 n'agaana otuweerera naye omukazi buli kye yayagaliza enda y'ono kyonna kyatuuka ku baana be so olw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko naye Mukama amusaasire ffe abamu tukulidde ku mpaka mwe mutulaba bulabi wano teach your heart to be satisfied sajja nnyongero bajjukiza nti bw'obanga emikisa gigaanye okuyingira mu bulamu bwo funayo omukazi owasa abakazi abamu bajja n'emikisa ate era nga nnyongera okubajjukiza nti okwegatta na buli mukazi oba okwegatta n'abakazi abangi it attracts curse kireeta ebisiraani okwegatta okwo kuli so deep so buli weegatta n'abakazi abangi abamu bakulekera ebisiraani mutulayingeko mu bulamu bwa bulijjo okyuseemukko katono olaba ate embeera weegenda okula kiweegenda okubeerera mukwano gwange gwali eyo